Kibobo n'abakibuka n'abamagombolola n'aba Riyange gw'omuwanvu gwali ebbali. Abawagizi we baba amukwasizza essaza lye lino okumunamirako omupiira 2-1. Sebo kochi mutono Seruyange ebiwandiiko bino byotaddeko omukono ng'okkiriza okutendeka ttiimu ya Kyaggwe omwaka guno 2024 kkiriza nti weewadde obweyamo nti oluvannyuma lwabwe yonna okomawo n'ekikopo mu Kyaggwe era weebale nnyo weebale ddala okukkiriza okutendeka ttiimu eno omwaka guno naye nga bwe twakkiriziganya togenda kusamba kutendeka butendesi mupiira wabula ogenda mu mipiira gy'amasaza ng'otendeka Kyaggwe kuleeta kikopo weewaawo weebale nnyo weebalire ddala ebiwandiiko ebikakasa bikukkiriza otandike ttiimu ya Kyaggwe. Akkiriza tajja nakyo omupiira nga guwedde 5. Abakiise abaweereza mu Bwakabaka mwenna ku mutendera ogw'essaza balabawo abawera bali Kasawo yemuwanika twesimye nnyo bakusuubiramu kukomawo ekisanja kye ekyokubiri obo tetu neyanziza nnyo ndowooza byendeese byo si byanjawulo nnyo n'ebirala naye enjawulo erimu bantu bengenda okukolagana nabo. Ku mulundi guno ndabye nga olukiiko olugenda okuvuganya essaza ne Ssekiboobo omupya balina ebigendererwa ebijja mu doketi yange nange nga bwe ndowooza. Obulambulukufu ndaba nga weebuli, obuyinza bumpeereddwa okunonya abazannyi benjagala abagenda kunkolera omulimu era ne bagenda kubeera ready kuba tebasobola facilitatinga abazannyi abo ettiimu yonna okufuna obuwanguzi nga bwe babwagala. Ekyokubiri, Kyaggwe mbadde njagibwera emyaka gino otunya abawagizi ba Kyaggwe beeyongerako okusinga bali bwe nabeererawo. Twofunya musaga nti nnamba z'abawagizi kiba kinene nnyo ttiimu okuwangula n'abazannyi okuddamu amaanyi sobuganya obulungi kubanga tebatiiririra. Ekyokusatu nti naye kennyini ng'omuntu omanyirivu bweyongedde okusinza bikanga nga bwe nnali mbaleko mu tournament ez'enjawulo neza duramu antizamadde nga goberera n'eriigi gyentendeka ndowooza kati n'erisi ery'ejjogi okusinza kuli eryabwe nali nina akaseera ako. Tidde ng'omanyi oŋŋamba strategy z'ekikopo ne ate amagezi tebagoogera bajja tukopa naye nze Sserubula Stephen Kinaalwa nze ssentebe wa ttiimu y'Ekyaggwe 2024 ndi musanyufu nnyo nti olunaku olwaleero kye tukoze kyekyokwanjula head coach waffe ne ttiimu abagenda okutuyambako mu lutalo luno olutabaalo. Ssekiboobo lwatukwasizza olw'okunoonya ekikopo kino eky'amasaza. N'olwekyo nga ssentebe njagala okwebaza ttiimu yange yonna gye tukolaganye nayo okusobola okulaba nga tutuuse wano era kati njagala okutegeeza bannakyaggwe nti olutabaalo lutandise. Njagala okubakunga yonna gye muli magombole 18 agakola Kyaggwe mujje tukwatire wamu tusobole okuwa abagole baffe bano Ssekiboobo abajja essanyu nga tuleeta ekikopo kya Kyaggwe. Nkimanyi bulungi eyinza okuba nga eri abantu eyewala ababadde nga tebakyalina mwoyo gwa Kyaggwe oba olyawo olw'embeera emu oba endala oba abamu nga banafu mu buwagizi. Twagala okubayita mukomewo mu bisaawe omupiira gwaffe ogugenda okusooka
kasaba fulumya fixtures mujje mutulaga amaanyi twagala okubategeeza nti abaana baffe betefutefu bulungi okulaba nga batuwa obuwanguzi ku mulundi guno. So ndi mukakafu era ndi mumativu nti coaching team yaffe eno gye tufunye nga bannakyaggwe ejja kutuleetera ekisinga obulungi era kyetwagala kyekyo kwekwata Ssaabasajja Kabaka mu ngalo olunaku luli ng'atukwasa essaza ng'atukwasa ekikopo eky'amasaza 2024. waliwo ennyo nva Buyukwe babadde nga bagamba nti ttiimu yonna eva mukono kati nze nva mu bendo ly'Ekyaggwe naye eri e Buyukwe. Patron wa ttiimu eno Dr. Bayiga Michael Lume ava mu Buyukwe South. Omwogezi kitunzi waffe mukulu Mukasa Isaac ava Kyaggwe. Muganda wange Seruyange Christopher amyuka omuwanika ava Kyaggwe. N'abakunzi ow'ekitiibwa Nakafu Esther ava Buyukwe. N'olwekyo bannabuyukwe bangi abali ku ttiimu eno. Kitegeeza ki? Twagala okuwa ekifaananyi nti Kyaggwe tekoma mukono, etuukira ddala ne ku Nairo, etuuka Ennyenga, etuuka Ewakisi, etuuka Ekiyindi n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo. N'ekyo twagala kukijjawo Kyaggwe eryetya eryemu ekulemberwa Taata Ssekibobo Vincent Matovu bintu bizibu. N'olwekyo kyekifaananyi kye twagala okuwa era twagala okubategeeza nti twateekayo okusaba nti twagala kuzanyira mu bisaawe bibiri, ekimu nga kiri mukono, ekimu nga kiri Buyukwe. Olw'ensonga mugiwulidde eyo twateekayo okusaba nti empira bwe gitandika tugenda kukozesa ebisaawe bibiri, ekimu nga kiri wano, ekimu nga kiri Buyukwe. Lwaki? Twagala okulaga bannakyaggwe bonna nti Kyaggwe eryemu si mukono yokka naye ne Buyukwe kweri. So awo bwe tuyimiridde abawagizi baffe abava e Buyukwe, ate mulimu n'abaana baffe be tugenda okuzanyisa nga bava Buyukwe bangi nnyo. N'olwekyo ttiimu yaffe yonna ya Kyaggwe era kyekifaananyi kye tulina. Yewanika We read and the others. Omuwagizi wa mupiira tetwetaaga kwogera bwogezi nti ndi muwagizi wa mupiira. Kolawo ekyo ekirabika ekinasobozesa bakooki bano ne ttiimu zaabwe zonna okulaba nti ekikopo kijja mu Kyaggwe. Ng'okola ebimu ku biri waggulu byetwogeddeko naye ate ekikulu ennyo kooki nga bw'ayogedde ekintu ky'ensimbi kintu kikulu nnyo. Basebo ne banyabo twakuddewo dda emikutu egy'okussaako ssente ku akawunti. Tubasaba ssente tugenze mu nkola ey'omutimbagano. Tulina akawunti eya Saza Kyaggwe Football Team era ne Merchant Code weeri tugenda kugibasomera. Buli kantu konna oba olina 10 oba olina 2 oba olina 3 bwe ng'ogenda ku Merchant Code kakakakaka nga zigenda kukiri ku akawunti. Zijja kugenda basomera zigenda kusooka ku Merchant Code eyo ate omukulu oyo aziwandiike ku akawunti kuba tasobola zijjayo. Totya tasobola zijjayo nga ye kubanga Merchant Code eweereddwa zinagenda ku akawunti ne zivaayo. Ako kategeeze ne zivaayo. Bw'oba oli mu bbanka ng'ogenda wali ng'osayo ssente oyinza n'okugenda ku sente agent n'osayo ssente direct. Naye oba ku banka zikolagana amaanyi nnyo mu ttiimu z'amasaza. Tetwagala kuwulira nga waliwo okwemulugunya. Ng'oggyeko ekyo abazannyi okubeera n'empisa kwata ssente kanzire ku kintu ky'empisa eri abawagizi bannange. Abawagizi abali wano n'abantu mwenna abali wano gye mulaga eyo tubakubiriza nti abawagizi baffe tubakubirize okubeera n'empisa nga bali ku kisaawe ne wabweru w'ekisaawe.
ebintu ebyogerwa ku kisaawe oluusi n'okutuuka okwajuga obucupa n'amayinja bigoba abantu ku kisaawe, ate ebiseera ebisinga ne bakooki abatendesi banyamira ne bagamba ensobi baayikoleddwa wano, ensobi zikolebwa bandize ne baŋŋamba naye abawabuzi okukwata obucupa, okukwata amayinja ne banjokeryolekeza kintu kibi. Mbasaba gye tulaga yonna tubuulire abawagizi bajje kuwagira nga bawagira mu mpisa ennungi. Kookyo kimanyi bulungi namwe abanyumirwa omupiira, omuzannyi bw'aba talina mpisa ku kisaawe tawulira bakama be bakooki, tawulira administration y'omupiira yonna, tagenda kuzannya mupiira ogwo bulungi. Lwaki? Nti buli kiseera mujja kubanga mugobagana naye. Kookyo ekyo kimanyi bulungi. Buli kiseera mubeera mukugobagana, muli ku kino muli ku kiri, oluvannyuma n'agenda ku kisaawe nga munyiivu, si musanyufu, n'atazanya bulungi mupiira. Ekirala omuwanika n'ettiimu emirira, obusibu obuli mu mipiira yenkwata embi ey'ensimbi nga mubaamu okweyagaliza, naye ate ng'omupiira teguweereddwa nsimbi nga bwe zirina okubeera. Kino munaasonyi wajja kyogera lwaki omupiira ngubaddemu, era nedaba be nalaba ebyaliwo awo ne ŋŋamba kanyweze wano, oluvannyuma ekikopo ne kigenda waggulu. Sebo ne ttiimu yo okuggyako nga omupiira ensimbi zaagwo ezijja zikwatiddwa bulungi, ekikopo kijja kujja mukyago. Era akusaba mukwatagane bulungi n'abantu abalala abagenda okusibwa kakiiko ako, okulaba nti ekintu ky'ensimbi zikwatibwa bulungi. Munansonyiwa kyensanze muno nfunyemu okwemulugunya, babaddewo obuzibuzibu ebwo saagala kuddamu kubuwulira. Bekibanga bibiri beebizze ebya sente siringi 2 bitemwetemwe nga binokolaki okutemwatemwa. Abazanyi, bakooki n'abalala bonna babe bamativu, ate tubeere beerufu. Ekikopo nakirere kyemmanyera tugenda kulaba netukireeta okuwaayo obudde ne twegenda ku bisaawe ne tukunga abantu, ebisaawe tubijjuza nga kyakwezanya. Bebegenda buddu baasi ne zigenda. Waliwo omupiira ogwaliwo twatuzanya buddu, waliwo gwali ku Bishop School, naye zagenda okwera ssaawa 2 nga oyinza okulowooza tuli buddu, kubanga nga bannabuddu baasi eziri muno, takisi eziri, loole, buli kintu kyonna kiri muno, bayimba ki buddu. Era kye baatukola kwolwo kye tulina okukola okuwaayo obudde n'ensimbi. Oba tugenda bulemeezi, twagala kugenda okukya ng'ekisaawe oba ekibuga bulemeezi wezanyira kyonna kyakyamu. Tetuna tugenda kuwangula mupiira nga tugenze ku kisaawe nga tuliyo 2 3. Kitegeeza ki? Tulina okuwaayo obudde, tulina okuwaayo ensimbi.